Love Legends Valentine again. Simanyi episode eddako egenda kubeerawa, but I pray to God nti Mukama tutuusayo fena nga tuli balamu tusobole okunyumirwa share. Yeah, njagala tu building love show esinga mu kibuga, love show esinga mu ggwanga. Akasembayo oli omuwala gwe wali naye ku press conference watekako engagement ring, kigambibwa nti obufumbo bwe tebwasigala kyekimu. Obuliwa nti yali mufumbo gwe wamugjawa? Nze kyali wange. Victor amanzi nzereti kati jala kubuuza lindako kati wakana ki mani amateeka Victor ama kulika show alo bangi babadde bamanyi nti togenda kikuba naye okyewunyisiza because ebadde first time. Abantu bamanyiira balowooza buli muntu alina okukola show alina okuba nga trendinga ng'olina music aliko ebyo ebiseera biki nebabira nti ate waliyo ffe abantu be bakkiriza without all music. Okay. So music waffe already yatula abantu muki mutima nti kino kyembadde nga by the way ngamba abantu bulijjo ikola music nga ne wona tegeka concert nga ayise emyaka 10 mu maaso abantu bajja kujja because music wakola teyali wakisiru. But for me I believe people turned up because God was willing and because music waffe bamuwuliriza buli lunaku yabayingira abali mu mitima. So nekirala people love experiencing new stuffs. Tulabye abayimbi bangi ab'amaanyi abazze bakuwerekeddeko nga te bulijjo tetukulaba nabo wabakkiriza otya okujja okuba nga bakubeererawo? Oyinza okuba nze tondaba n'abayimbi nti oba postinga because we only show you what we want you guys to show to know. But in actual sense abayimbi abasinga mikwano gyange munnange always mbeera nabo buli muyimbi gwolabye ina story naye so tusharinga bingi together. Ensonga lwaki babadde balina okujja nange bansupporting. Victor nga tumaliriza buninwaji tumulabyewo waikibenda abantu abo wabakombisiza otya okubanga bajja ne batula mikwano gyange abantu abo mikwano gyange. Okay. Yeah. Obadde oyogera ku muyimbi mukwano gwe yafa si muyimbi fan mukwano gwo fan abadde akupostinga nga buli kaseera wategeera otya nti afudde? Waliwo yampeereza screenshot tabadde mukwano gwange asearch but abadde faani wange. Kati abantu abamumanyi bwe balaba nga afudde ne bakuba screenshots ne bazimpeereza ne bampeereza ne last screenshots ze ebintu bino nabipostinze ku Facebook yange osobola okubirabayo. So yali ava kulaba AFCON final nagwa mu bagangsters ne bamukuba bubi nnyo ne bamutta naye ekyankutte nnyo ku mutwe ne ku mutima okutuuka okola oluyimba luno lwengenda okuta ku Friday nti bambi abadde yeesonze sheeno buli lunaku nga baŋŋamba y'omu ku bantu ababadde balanga ennyo eno show. So kyankutteko nyera kyankwasiza nnyo enyiike ku mutima olaba nti yasobodde kubeerawo